Bana ba Katonda ab'omuwendo bassebo ne bannyabo wamu n'abaana abato mbalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwasuze mutya mwenna? Mukama waffe yeebazibwe. Bannange senga teyajja twandifudde bubi, naye Mukama waffe yeebazibwe. Essaawa bwe ziti buli Ssabbiiti ku makya essaawa mwe tuwuliriza omulimu gw'enjiri missionary report nga bwe guba gukolebbwa eyo nze naawe gye tutatuuka. Zo ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi ogw'omukaaga 2026. Bannange omwaka nno tugutuuse wakati. Kiki ky'okoleddemu mu myezi egyo? Kiki ky'okoledde Mukama mu myezi ogwo? Onoogenda oba toogende? Nsaba Mukama akumpeera omukisa bw'obanga olina ky'omukoledde mu myezi gino. Amiina. Omulimu gwaffe ogwaleero oguvudde mu nsi ya Tanzania nga kwe kuli akazinga akayitibwa Zanzibar. Ssabbiiti ewedde twaleka bataddeyo eddwaliro eryali ery'ekyamagiro. Mulijjukira kwaliko dokita omu eyatwalayo ebyuma era n'asalawo agende eyo akolere eyo, Dokita Yosiya. Kale omulimu gwa leero guliko omutwe ogugamba nti oluggi olwa kitaka, era nga gukwata ku Dokita Yosiya oyo gwe twalekayo Ssabbiiti ewedde nga akolera eyo. Leero emboozi gwekwatako, nsabawulirize. Wiiki eno tugenda kulaba engeri Katonda gy'asembezaamu abantu n'abeeretera mu nnyumba ey'okukkiriza ku SDA Church esangibwa ku kizinga kino ekya Zanzibar. Kuva nga ddwaliro lino liteekebwayo kati emyaka giri 4, liwezezza emyaka 4. Dokita Yosiya anyumya emboozi bw'ati. Ssabbiiti emu ku makya yali yeetegeka anti ng'ali ku kizinga eyo ekya Zanzibar, yali yeetegeka okugenda mu kkanisa. Kale bw'aba yeetegeka yagenda okuwulira nga waliwo abakonkona ku luggi. Enkonkona mu Zanzibar mu kazinga kono tebagikozesa, batera kukozesa halo abeenu singa endikesi bazze awaka nga tewali muntu. Kale bw'awulira abakonkona kino yakyewuunya lwaki, anti enkonkona ye yali agimanyi Tanzania gye yazaalibwa. Kale yayanguwa mangu n'agenda aggulewo oluggi. Tinga agenze okuggulawo oluggi yalaba abantu baatalabangako, okwali abasajja, omukyala n'abaana. Wano dokita yababuuza mbayambe ntya. Omu ku bo yamuddamu nti taata, tumanyi lino ddwaliro naye tulina bye twagala okukubuuliramu. Dokita kwe kubabuuza ate biki ebyo mubimbuulire. Ko bo ne bamugamba nedda, twetaaga otuwa obudde owulirize. Bwe bituuka ku kuwuliriza, Dokita Yosiya agamba yakkiriza ne bayingira mu nju. Nti nga batuuse mu nju kuliko omusajja yeeyanjula nga ye Moses, era n'agamba Dokita Yosiya nti munnange omukyala gw'olaba oyo mukyala wange n'abaana bange, ate oli gw'olaba omwami ye mukwano gwaffe nga famire era ayitibwa Ezekiel. Kale bw'amala okweyanjula bw'ati, Dokita Yosiya agamba Moses yatandika okunyumya emboozi etali ya bulijjo eyeewuunyisa. Nsaba ogiwulirize. Omusajja ono Moses atandika bw'ati nti munnange nno Dokita, ekindeese wano nina obuzibu. Nfunye ekirooto nga kiŋŋamba okugenda mu kifo eky'abamulirwana ku kizinga kino noonye oluggi olwa kitaka.
Mu kirooto agamba nawuliramu eddoboozi nga liŋŋamba nti ate bwe ntuuka ku luggi olusinga nsanga luggale lukonkone. Mu kirooto kye kimu nti bwe mmala okkonkona nti omuntu alinzigulirawo ajja kubeera mukristaayo, nti kubanga be bamu abaaleeta enjiri ku kazinga ako akazanziba. Ekirooto kyaŋŋamba nti eddoboozi lyaŋŋamba genda bajja kubuulira ky'okukola. Ayogera bino byonna Dokita Yosiya amutunuulidde. Moses anyumya agamba nti okusinziira ku kirooto kye naloota emirundi 3 ate olutali lunaku nti oba lwe lunaku lumu, ennaku ez'enjawulo nga kyekirooto kye kimu. Nasooka n'ekirooto olusooka nenkiginowaringa n'amunyumiza nti nenziramu n'ekirooto ogwokubiri era nenkyensamba nekiddamu ogwokusatu. Bwe kyazzeemu ogwokusatu Moses anyumiza Dokita nti nakutte bukwasi abantu bange ne mbagamba bannange ngende nkole ekirooto kye kiŋŋamba. Bwe batyo nti ne batambula ku kazinga konna nga banoonya oluggi olwa kitaka. Bagenze oddulaba nga lubaleeta ate wali ddwaliro. Kale bwe balabye oluggi nabo ne bajja era n'atandika okukola ebyo ebyamulagirwa mu kirooto nti konkona, era kwe kukonkona ti bwakonkonye ate munnange gwezze n'ogulawo. Nenzijukira mu kirooto nti kyaŋŋamba nti omuntu aliggulawo alibeera mukristaayo. Wano nno Dokita yateekako akamwenyumwenyu. Bw'akateekako Moses kwe kumugamba, simanyi gwe musajja gwe mbadde ndoota mu kirooto kyange, oli mukristaayo? Wano Dokita yateekako akamwenyumwenyu era n'amutegeeza nti munnange ndi mukristaayo omuadventist, era w'ojjidde onsanze nga neetegese, we mujjidde neetegeka ngenda okusinza. Wano Dokita yababuuza, munaasobola okugenda nange mu kusinza? Yababuuza. Okusinziira ku kirooto Moses kye yali yaloose emirundi 3 ng'ate kye kimu, yagambirawo Dokita nti taata tugenda naawe. Kale bwe batyo baakwata ekkubo ne bagenda okusinza. Weewaawo olugendo lwali luwanvu nti baakozesa bbaasi naye baatuuka ku kkanisa ne basinza ate era ne bakomawo. Dokita Yosiya agamba nti okuva ku olwo omusajja Moses n'amwa mu maka ge n'oli mukwano gwe bannange tebaayosa ssabbiiti wadde n'egi. Ne Dokita kye yakola nti bwe baagendanga okusinza ne bafuna ebyokuyiga ate naye yaddanga ewaka n'abakyalira n'abayigiriza Bayibuli. Tugamba tutya? Mu kumuyigiriza Bible studies omuwandiisi agamba kigambibwa nti omusajja ono Moses bwe yali mukristaayo ng'akyali Tanzania nga tannaba kujja ku kizinga kino, kale yali yasisinkanako omutunzi w'ebitabo oba mumujjukira gwe twayiga mu mulimu guli ogwa ssabbiiti ewedde eyabanoonyereza ekifo kye bateekamu eddwaliro, mumujjukira nti oyo yali yamusisinkana ng'era bayiga ng'agenda ategeera. Ate laba ekirooto bwe kyajja, ekirooto ne kimukyankalanya ekyamugamba okunoonya oluggi lwa kitaka agenda akonkone. Ebyo Mukama abikola. Dokita Yosiya agamba kale bw'alabanga Moses ne banne bajjumidde mu by'okuyiga era bannanga okukkakkana nga batandise omugamba baagala kubatizibwa. Wano olw'okuba Dokita yali tamanyi si yavunaanyizibwa okubatiza, yakwasaganya omusumba n'abaana abaali basazibwa okubatiza. Amawulire gatuuka ew'omusumba, twaliyo abasajja 2 abaagala okubatizibwa ku kizinga Zanzibar. Kino omusumba yakyewuunya kubanga ku kizinga kino okubatiza omuntu tekyali kyangu.
kale bwatyo omusumba yabitereeza mangu n'agenda n'abatiza Moses ne Ezekiel. Ne tugamba tutya ngera yababatiriza ku Semayanja Indian Ocean. Bannanga omusawo yasanyuka kata afe ng'alaba abantu Katonda beyenoonyereza. Era wano ye n'agamba nti ye talina kintu kyonna kye yakola okuggyako okuggulawo oluggi bwe baamukonkona. Dokita agamba nti Katonda mwene ye yali yakola omulimu mu bantu bano. Kitegeeza ki? Ti Katonda akola emirimu eyo. Manyi nti waliwo nammwe abawuliriza nga just walaba bulabi genda bwoti olunaku lweti genda ogende ku kanisa gy'onoosanga osinze. Bulijjo mbiwulira buwulize naye munnange kiikino nkirabyeko nkisomyeko. Dr. Yosiya agamba weewaawo oluggi luli olunene olwakitaka olwagulwawo abantu abo ne basobola okwetwalira obulokozi, munnange lwavaawo lwakaddiwa anti kati eddwaliro lirina emyaka 40. Kale ebintu ebisinga byonoonese n'oluggi baaluggyawo. Yensonga lwaki babatadde mu kooti eno nga batusaba ffenna okuba ekitundu ku lugendo luno olwa Zanzibar SDA dispensary. Sente ze tugenda okusonda ku Ssabbiiti ey'Okwennyini-3 bambi baagala bazimbe ebizimbe bino babizze buggya. Okuyita mu kuwaayo okwo tumanyi nti eddwaliro lijja kuddizibwa obuggya. Amiina. Nkusaba mukwano teweerabira kuteekangamu ekirabo bambi awo ku baasaayi awo awali Saturday Sabbath bambi beerako ky'oteekamu. Tubuzayo Ssabbiiti egi eddako ye Sabbath school manya ye Ssabbiiti 13 omulindwa. Nsaba Mukama akumbeera omukisa. Happy Sabbath.